Waawo kakati nakiyaga oba nkuyite musiru oba nkuyite mugezi oba nkuyite atategeera naye ate lujja kunyiiga lunnakiyaga lwa busungu bungi lujja kugamba nti ate Mulangira nanvuma. Mulangira mpita ate atategeera, Mulangira mpita ate omusiru ate nga bwe bazinsabye nsoose kumwebuuzaako. Ate n'atuuka n'ambuuza oli musiru totegeera. Nakiyaga naye anyiiga bubi. Kale akati kamwetondere nsaba kunsonyiwa. Kansubire ndowooza nsonyiye naye era kiri kiba kiwedde era mba nkuvumye. Kale era kanziremu kwetondere sonyiwa nakiyaga okugamba nti nno oli musiru. Kakati agenda kunsonyiwa naye ng'oledde namugambye dda nti oli musiru. Omanyi kakati ne baba mukyala waka osobola omukola byonna byonna by'oyagala n'omala n'omwetondera naye nga tebiweddeewo. Tugambe wayenze osobola okwenda nodda n'omugamba mukyala baasi sonyiwa nakkiriza naye ng'oledde wakoze eki. Kati n'ono naye oledde tutandise tumugamba oli musiru totegeera. Kale ne mmala ne mugamba nsaba kunsonyiwa. Kale oyinza okusanga ng'era naye ansonyiye. Kubanga talina kyakkolera alina okunsonyiwa ate nakiyaga ye wange. Kakati nakiyaga tobeera omubuyabuya, tobeera omuntu atategeera, tobeera omuntu omugwagwa, tobeera omuntu omusirusiru. Beera n'akasengejja, beera n'ocommon sense, beera n'okutegeera okumala, obeere n'amagezi agagoba enswera ku bbi. Beera n'amagezi agagoba enswera ku bbi. Yawula emizi ku nkali. Yonna gye ntandikidde naawe w'enkomye bw'oba otegeera oba osobola okutegeera. Nakiyaga owa lubaale gye buva bwenkana bw'atafuna ssente teryamuwa teryamulaba baba bamusindiikiriza. Ne gwe yayonka naye ebbeere atuuka n'amugoba ewuwe. Omulubaale yenna omuntu aliko empewo mubalaba eyo. Bw'otafuna chance n'ofunawo kasente naye ng'oliko empewo gw'obeera omubi gw'obeera omulalu gw'osindiikirizibwa gw'olabika obuyaaye bw'oba muwala gwe malaaya gw'ozaalazaala gw'ojjamu embuto bw'oba mulenzi gw'olabika ng'okumpanya nze tajjanga ewange biki biki. Omulubaale yenna ng'oliko empewo. Omulubaale yenna bw'aba n'akasente bamuyita maama bamuyita muzeeyi era buli omu aba yeeyuna wuwe. Omulubaale ssente bwe zimuggwaako buli eyajjanga ewuwe ekkuba aliziba. Era abalubaale bangi ekyo kye kisinga obbaluma abaliko empewo. Singa omuntu abaako ne ssente naye ng'aliko empewo ne zimuggwaako buli gwe yayamba taddamu mmulaba ate bw'afuna ekizibu ye tafuna amuyamba. Omulubaale yenna ng'owulira ng'oli ku mukutu guno manya ennaku yo. Akajja obunaku keemanya. Omugugu gwa lubaale buli lwe gukulonda tebeerayo ali kukuyambako. Era abantu abaliko empewo kye basinga okukaaba. Lwaki bagundi bali eri? Lwaki nze mbonaabona bw'omu? Ate nga lubaale waffe ffenna. Ekintu ekyo abantu abasinga tebakitegeera nti gwe oba walondebwa bali abalala balikukwatirangako bukwatizi naye omugugu gukakatako okukutaggulula n'okujja olwoya mu nnyindo. Okitegedde nakiyaga? Akajja obunaku keemanya. Munda ya nnyoko wavaayo nga bakuwandiiseeko ebbala nti oba otya oba mu ngeri ki oyagala oba toyagala olitereeza ebyaffe. Mwenna abaliko empewo ku mukutu guno muwulirize bulungi ekigambo ekyo. Munda ya nnyoko temwazaalwa balongo wabula wazaalwako ebbala erigamba nti mu bubi ne mu bulungi olitereeza ebyaffe.
ne muganda we omulenzi n'avaayo nga naye aliko ebbala erimugaa nti mu bubi ne mu bulungi olitereeza ebyaffe, kitegeeza buli omu yajja n'ebbala lirye, naye nga mulina okugatta sitenseni ne mugatta ebintu ebyo ne mubifuula ekintu kimu. Bw'omala okumanya nti akajja obunaku keemanya, gyali ya Nakiyaga, ssente zonna z'okola bw'olizisiriwaliramu ennaku ejja kkuluma nga tofa. Nakiyaga bw'ofunanga omukisa ne bakuwaayo akasente, kuba abalubaale abasinga obungi tebatera kuba na ssente olw'amabanja ge balina, naye abamu abalubaale kati nga Nakiyaga bwe wabuuka n'ogenda eyo n'ofuna akalimo, abalubaale abamu ky'ovola ababeera n'obusentesente oba nga balina obulimo kiva mabega eno mu lubaale waabwe nga balinayo akalembereza, naye abatalina kalembereza batera kusaba busabi okuva lwazaaliddwa n'okuva mu ssomero. Naye bw'ofuna omukisa ng'oliko empewo ng'olina wooli okola ng'osobola okubala akakadde oba emitwalo 60 weesunangako, bw'otalimanya kyazikolamu ziri kuggyibwako n'obulwa ky'olikozesa ensonga. Nakiyaga emirundi gye nkuyita mu bubaka buno olina oggibala n'obala nti Mulangira yabadde aŋŋamba ki? Nakiyaga muganda w'oyo omulenzi atuddeko Muwanga, muganda w'oyo omulenzi atuddeko ekitundu kya Lubaale, kyokka amaanyi agamutuddeko Nakiyaga go gavunaanyizibwako gatambuza. Nkiddamu, amaanyi agatudde ku muganda w'oyo go gavunaanyizibwako okugatambuza. Muganda w'ali kusanga omaze kubonaabona n'olyoka omuwa amaanyi ge. Nakiyaga bw'onooba nga totegeera bino ebigambo tojja bikwata. Kabaka akuluma, otuddeko obwakabaka bwa Lubaale bukubanja. Kabaka ye nannyini mayembe, ye nannyini misambwa, ye nannyini mizimu. Gw'olina okusooka mu nsiike y'okubonaabona, oyite mu bugigi, oyite mu bulumi, temusobola kutabaala kumu na muganda wo gw'olisookayo. Okitegedde olw'ebyama ebibeera mu nsonga ezo. Gw'olisooka mu nsozi oba mu mbiri. Okitegedde muganda wo ali kusanga olinako w'otuuse, era muganda wo oyo oli mwambaza ekkanzu bwe buyinza bwa jjajjaawe, naye ali kwambaza gomesi n'omuteera ebibye kubanga amayembe agalina omutuulako olwaleero gw'ogayina gw'ogafuga. Okitegedde Nakiyaga olimala kunoonya buyinza n'olyoka oyawulizaako muganda wo, ekitegeeza olwaleero muganda wo tasobola kukusiba bbula, tasobola kukubika katambaala ku maaso, amayembe gali mu kusalira magezi galaba tofuddeeyo, gaagala kutandika kutta ssente. Muganda wo abeera ntumwa ate naye akwewolako tamanyi, ssente zijja mmulema okukusasula, era olunaazimuwa nga zifa, ssente zinaaba zivudde mu mukono ki? Nti gwa mwannyinazi, mwannyoko twamutuma ki? Nti twamutuma okutereeza ensonga za Lubaale. Lwaki teyamanya kyazikolamu? Nti olwazimwewozeeko n'azimpa, amayembe gajja zimuttako. Kyokka zijja kufa nga tategedde, taligaana bugaanyi zikuddiza, wabula buli babusoberwa naye alyeka nga tazirina. Okitegedde ssente z'okola si ggwe oli mu zikola, ssente za Kabaka. Amayembe obudde n'ebiseera bikuyiseeko era biweddeyo. Amayembe gatandise okuteerawo ango eza kifiiriza ate nga zigenda kutuukirira. Mwannyoko yasoose ayagala omuwa essente ayongere emirimu. Essaawa eno mwannyoko emirimu gigenda kutandika kufa ate ayagala kwongeramu ssente. Ekyo tukikulengeza mu maaso, teekawo abiri. Emirimu gya mwannyoko gigenda kutandika okuggwaamu amaanyi. Era essaawa eno singa mugezi singa tagyewoleramu ssente, kubanga gyali olutandika ensonga bw'oti mwannyoko emirimu nga gitandika okusannyalala kubanga alina w'agenda okukusangira.
Okitegedde? Kakati ogenza okulaba nga ssente ziri mu keesi nzirugavu naye ng'azivuga ali ku ppikipiki, ago ge mayembe. Amayembe gagenda kukuggyako ssente zonna z'olina. Ssente ezo za Kabaka, ye keesi enzirugavu mwe ziri. Era ssente z'olikozesa ensonga ziri mu keesi ya Kabaka. Bw'onooba tokitegedde, amayembe gagenda zitwala gatya. Kati eryo ekkubo limu, omutego gumu guleeteddwa mayembe. Obadde mugezi ogambye nedda, awo weesaliddewo. Ekkubo eddala gyali olina abaana. Ku baana b'olina bwe babeera 3 oba 2, kugenda kubaako omwana azirike alwale olumbe nga lusajja, bakugambe nti ekyenda kyetuzze, bamutwale e Mulago bagambe nti ekyuma kya wano tekimusobola, tumutwale ku keesi kiriniki. Keesi kiriniki olunaatuukayo nga bakugamba nti ekyuma kya wano obukadde bulina kuba 2. Gyaliya nga taata w'abaana abo tazirina. Omutima gw'obuzadde nga bwe gubeera, omwana wo bw'aba afa ekyenda kiba kikuluma. Gyaliya oba tolina bugezi bwonna ate nga ssente ozirabawo oba olina zitoola? Sooka ombuulire. Bw'omanyanga nti emisambwa ginneesimbyemu obudde bulabika buyise, osigala ng'ofukamira nti jjajja kakibekki jjajja ndi ku nsonga zammwe. Kyekiri ky'olota nga amayembe gatandise okukubba nga ababbi bakubba. Oyinza okuba olaba nti kati woodi tosobola kufunirawo kizibu kyonna kitta ssente, ng'amayembe galaba nti olabika osumagidde. Naawe nnyini omuntu yennyini mu bulamu bwe naye aba alaba nti aba alaba nti mu budde buno obudde bulabika bumpiseeko. Omuntu yennyini ategeera naye aba asobola okulaba okusinziira mu birooto byo. Kati kyemmanyi nti ebirooto byammwe ebisinga mu byetegeerera. Omuntu osobola okuzuukuka n'omanya nti bajjajja baŋŋambye egenda wano, bajjajja baŋŋambye olwaleero sikola, Nakayima ŋŋambye muwe emmindi, Nakayima ŋŋambye muwe entungo. Kati abasinga obungi wano musobola okubikola ki? Okubyetegeerera. Nande bigenda. Okitegedde? Kakati mu nsonga ezo bw'omala okumanya nti kiri bwe kityo, ababbi batandise okukubba, batandise okukola ki? Wooli wali seefu, tewaliwo we basobola kubbira, ssente zo ziri mu bbanka, tewaliwo asobola zibba. Amayembe gajja zizibukula, gajja kudda ku mwana waka, olumbe lumukube, bagambe ekyenda kyetuzze, bamutwale e Mulago bagambe tetumusobola. Taata w'abaana oba ekisiwo, endowooza si ekisi, balabika bakyayagalana bano abaana. Andibanga bakyayagalana, anaaba si ekisi oba tugambe ekisiwe. Baawo baawo akati baawo ng'akuba essimu, mwana twamututte Mulago. Mutwale e Mulago bagamba nti tujja musobola, tumutwale ku keesi kiriniki oba tumutwale mu ddwaliro ekisubi. Tuukayo nti miliyoni 2 nga z'olina mu bulamu bwo, bw'ozigyawo oba osigaza emitwalo 60. Okitegedde? Kuwadde nno byakulabirako. Tosiriwala, tobeera omusiru, yawula bbi ku musulo, obeeremu amagezi agagoba enswera ku bbi, akajja obunaku keemanya. Bw'oba toyina tebaakulaba, bakulaba oyina. Waakiri bw'oba owulira oyagala kugaba kasente, pandyeko Gyaliya. Pandyeko Gyaliya, ngulirayo ekifi ky'ennyama bambi. Bambi bw'oba oyagala gaba, nze bw'onompa tebajja kunyiiga. Mpa bambi, mpa nze ndye. Bw'oba oyagala gaba. Kale waawo, ye nze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.